Akulira yafesi ya ssentebe w'ekibiina kya NRM ekyambogo Hajjati Hadija Namyalo akubirizza Bannayuganda olunaku olw'enkya okujjumbira okulonda kw'abassentebe b'ebyalo. Chairman w'ekyalo yaba president w'ekyalo nti buli kimu yakwasaganya ebyamataka yakwasaganya obusongasonga bonna obubeerawo enkulaakulana wejja ku kyalo tosobola giteekawo nga chairman tasazeewo oba nga tokwataganye na chairman. So nabwe kityo akalulu kano kansonga nnyo tugenda londa president waffe ow'okukyalo asookebwako we mulonda obubi service delivery mmye kubanga ajja kuba tagenda balobingira. Bwe nasabye abantu okulonda abantu abateenyigira mu bikolwa bimenya amateeka ng'okubba ettaka n'ebirala nti era balonda abo abalina obwesigwa abalina obusobozi obubatuusaako obuweereza bwe beetaaga. Tulwanyisa bubbi bwa ttaka mugamba bukana kuba babbako ettaka bababbako kino bababbako kino naye ogenda kulwanyisa otya ekyo nga kubanga ettaka balibbira ku kyalo tebalibbira ku parliament tebalibbira ku district tebalibbira wa ku kyalo kyo kubanga ettaka kwoba oliguze temulonda bakyamaani abo abeeko baana okubabbako amataka mbusimanya ate order from above muzeeyi Museveni talina order from above nti naalina baasindise bajje bakuggyeko ettaka lyo rampaka. Namyalo ategeezezza nti enkulaakulana yonna esinziira ku bakulembeze abalondebwa okubanga basaanidde abasobola okulondoola enteekateeka za gavumenti eziruubirira okuggya abantu mu bwavu. Salawo etandikire ku kyalo kyo nga toyina ngeri kijoge oleme kuva ekyannamukaaka ku kyalo gy'ozaalibwa ng'enkulaakulana ogenda gisanga Kampala atodde mu butembeeyi. President yagala enkulaakulana agitandise ku kyalo. Tukimanyi abamu nti kale yes mulonda opposition abala mulonda ani gwe muba mwagadde tuwali abaganye kulonda muntu gwe weyagalidde naye tuteeberezaamu oyo gwe nnonda agenda kuntuusaako saavisi eya gavumenti oba ebyayisibwa. Tulonda omuntu omutuufu asaanidde oyo ow'ebisaanyizo agenda otutuusaako enkulaakulana ku kyalo kyaffe agenda okulondola ssente zaffe eza parish development model ku parish. Ono era alina omulanga gwakubidde akakiiko ak'ebyokulonda ku bakozi baako abateekeddwa mu bitundu ebyewala so nga n'ab'ebyokwerinda abakubirizza okukola omulimu gwabwe okutaatira abalonzi bwe gutuuka ku ddembe lyabwe. Oba electoral commission yetalambika bulungi kugwa abantu budde simanyi naye twagenda okutambula ku bitundu ebimu ne twesanga nti abantu okuwera ssaawa emu batega advantage ku kyalo. Gwe Munnayuganda yenna gy'oli tokkiriza kutekinga abantu b'okukyalo kutekinga advantage nti oli akeddewo n'abantu be ku kyalo ekyo nga gwe amwesimbyeko omulala tannatuuka kati wana ba electoral commission ne bakola ki ne babala waliwo omupanga awo we bakola ne bateesaganya okulaba nti nno ki nti aboolimbo yatuuse leeti oba tebabadde oba oli teyabadde n'abantu. Kati abatuyambako okusoma gundi eyo abasambako okusoma enkalala okukakasa nti omuntu oyo wa ku kyalo kino oba ku kyalo kiri banange mutuyambe temulemesa abantu nga liwo mwabalemesa ku bakyala okugenda okwetaba mu kulonda. Kimirwa David yakusakidde eggulire lino ku KTV Amalindirire.